a little contribution he sent to you from jail. Kubadde kusabira Dr. Kizza Besigye mu maka ge wali jjukira nti nno tannaba kubeera nga ateebwa akyali mukomera kakati nno kosa munanga ate n'abasibe abalala yebadde munanga ate prayer wali mu maka ga Dr. Kizza Besigye wabula okuyita munanga ate mu mukyala we omukyala munanga ate Winnie Byanyima ino bawadde munanga ate Bobi Wine ebbaasa muganda wange ebadde nene eya ssente byengenda okubeera nga nkolagakoko maaso awo kosaate omuyimbi King Saha naye mulinakoko maaso awo ate nga ku sayidi y'emu abavubuka beekoze ebintu omanyi okwolesa emmotoka ya Bobi Wine soda muganda wange ekibadde mu katambi byonna ngenda kubeera nga mbikutuusakoko maaso awo bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati yogi kakati nno nga bwe mbadde nkutandisizza nti ekiri oba ekibadde munanga te mu katambi wano wali mu maka ga Dr. Kizza Besigye ebadde saala okusaba era nga okusaba kuno kubaddekoko abantu ab'enjawulo wali munanga te mu kibiina naddala ekya NUP omukulu Bobi Wine abaddewo kosa ne mukyala we wabula Dr. Kizza Besigye aweereza Bobi Wine sente zibadde mpitirivu era nga boogezako kulaba not working, but that he has friends, and among his friends he fundraises. So he said, go and get this amount of money from somewhere and give it to him to pay for the last push. Wow. To fight. A little contribution he sent to you from jail and wishes you to succeed. Wow. Although he knows what you're up against. Ekikisaananga n'ensingamu nebaza ayongeddeko ebiri ya fulaga ya Ssuubi sebo ina ebiri onoofunayo ka fulaga akalungi Ssuubi They are immediately several chairman of fundraising. Thank you so much, Mama. And without taking any other time, may I invite you, sir, to come and address us. President Kabwite Sebo. Sente zino ziweereddwa munanga ati omukulu Bobi Wine zimuyambeko mu kaseera kano naddala ak'okulonda oba n'okuyitamu kakati esayidi eyo era nga bw'olabye munanga ati akatambi ako kabadde kakutte ettabbu okwetooloola wabula nga nkongeddeyoko ku mmotoka ya Bobi Wine yabadde mukono omukulu Bobi Wine naye omanyi emmotoka ojjolesa munanga ate sooda bannange bano baggayi nga babadde baakolamu omanyi kikitegeeza bala buli kasooda kabalire mubaddemu obwebbiri kw'ossa n'obw'olukumi oba okitegeera sooka olaba akatambi kaako President abaana bajuzizza ne soda ayongeza na soda sewa ola nani ku mmotoka y'omukulu munanga ate Bobi Wine mu katambi ako bibadde bikutte munanga ate akati wabula nga nkongeddeyoko omuyimbi King Saha abaddekoko wakaawe wabula abadde ali mu kuzannyamu munanga ate n'embwa ye embwa eno by the way yagituuma n'erinnya lwakuba ndyerabidde naye nga babadde wali nga bali mu kuzannyazannyamu kaawo wabula embwa nayo muganda wange eri shaapu sooka olabe engeri gye badde egoyingamu munanga ate crazy mu katambi ako akabadde kafuse munanga ate etabbu
wali omuyimbi King Saha. Jjukira nti nno King Saha yakavaayoko mabegako yakavaayoko n'ayirizinga oluyimba olupya, so osaanidde okubeera ng'oluceekingako era nga ye challenge eno ebadde munanga ate mu kano akatambi akabadde kakutte wali ettabbu. Wabula bwenti munanga ate bwenkoze kakasa nti weekuumira ku Jaminati Yugi, ebisigadde byonna tujja kubeera nga tubikutuusaako kasoonabeera ng'osubscribinze.